Yes, right. 360 degrees. Yes, mbalamusizaako mwena gye mwangalira. Mugyebaleko gye mutuusaako engalo akawungeezi ka leero. Yes. Mwebale gyonna gye mukwasaganya mu bitundu eby'enjawulo. Naffe mwetuli tukyazoganya wano ne wali tugezaako bikwasaganya mu ngeri yonna esoboka. Birungi si birungi, bibi si bibi, embeera ya aganaga nga bulijjo. Naye nnyongera okubajjukiza nti hard way is the only way to go. Museveni ne bumilisha group bonna mu buyinza tujja buforcinzi okuvaamu. Lwaki pata ekintu ekyo kyesibako nnyo? Nokisitiikinga kuba Abannayuganda bintu ebimu bayitagala mu mutwe bikomerezaamu na nnyondo. Kikuyambeko obutamalira ku biseera bintu bitagala tugasa, because the reason as to why Museveni amaze mu buyinza all this long, almost emyaka 40, zensobi ze tubadde tukola bulijjo tulowooza amakubo ge tugenda oyityamu aga bulijjo gagenda omutwala. That is an impossible dream. Njolekedde mu bitundu by'e Kinshasa, njolekedde mu bitundu by'e Goma. Naye abadde bagoya programu eno saa kumalya biseera byo eya 360 degrees. Abalabe ku bifaananyi eby'abamashinare abakwatiddwa. Ngenda kuba nkulambulira embeera yonna nga bweri mu bitundu by'e Rwanda awo ku border n'ebintu bwe bitambula. Naye nga wentera bagamba nti programu eno ebyeko byetuyigiriza naddala abalina endowooza oba balina mindset egamba nti Museveni mu buyinza ajja kuvaamu n'amaanyi. Lwaki? Kuba scenarios zino zirelatinga ku bye twogerako ne ku plan ezimu zetwagala okukola. Ekirala abantu mutegeere tutabayisirwa enkola ye. Yadinayinga okuva nga afacilitatinga akabinja ka Kagame akakomitinga genocide nga sikala kiriminga nti teyali part naye nga yaliwo okufacilitatinga. The same thing right adinayinga okuba nti tebali mabega wabikolo bya kufacilitatinga obubinja bw'abayeekera obw'abatuusi obuli mu ggwanga lya Congo. Twaliyo scenarios nnyingi ez'enjawulo ez'okujja mu lesson nga emu ku zo ye ne mujje ngenda okulambulira. Ate bagobya programu eno nabalagako ba machineries DRC in the courts by employing literally ne employing ne mala ne ba deploying okujiyambako okulwanagana n'abasajja abatuusi. Abadde bagobya programu eno for some time. Abasajja bano benjogerako bebaluwa be bano. Era omuntu yenna abadde agoberera programu eno for some good time okitegeera bulungi nnyo. Nabalagako ku basajja bano emabegako nembaga bavudde mu Europe abo bamashinaria mu bitundu by'e Romania, Bulgaria awo Albania nga bazze bali bakunukiriza mu bisatu. Yes, nabalagako abasajja bano nembagamba nti bayingiddewo dda bazze okufaafagana omusajja omutuusi ogezaako okwikipinga abasajja ba Congo ddala amagye g'e Congo aga FARDC n'obukodyo mu bintu by'ekiyeekera n'ogezaako gayambako okwekwata enfo ez'enjawulo naddala mutawalo babaddemu n'okufaafagana abasajja bano abatuusi. So kati efaanyi mugenda olaba abamu si bipya naye abadde bagobya programu eno nali nabalagako ku basajja bano abaava mu bitundu eby'e Romania. Kitegeera era babadde ku mwanjo okuyambako amagye g'eggwanga lino erya Congo. Naye ate kyekituusewo olunaku lwaleero kuba amawulire agavaayo galaga nti ate abasajja bano bakwatiddwa era nga bali mu mikono gya gavumenti y'eggwanga lya Rwanda. Mbalabyeko ne ku booda awo nga babatwala. Story yonna tukyagifuna mu bujjuvu bwayo nengenda kusigira ebifaananyi. Kati ekirala lesson gyenjagala opiikingamu nga sinatandika kuwa footage ono nti abasajja bano bwe babaleeta lutabayisooya akozesa balobisiti be abali mu European Union awo njogera ku eyo territory ne bagenda ate mu ggwanga lya Albania, Romania, Bulgaria awo ne bayinga gavumenti zaawo. Abasajja bano ne batandika okukolera
obubinja buno baba yekero bwabatuusi within amajege gwange lya Congo bino binano bijja kuba Congo benyini okubeera n'abantu abakolyawo within your enemy an enemy within kati balina government ye Congo ngeina an enemy within lwaki ebimuge bateesaako basajja bano babaddeyo lino ebbanga lyonna kuba basooka ne batwalya abasooka group yalinga ndooza yataanaawo ne bongerako ne batuuka mu bisatu kati omuzungu yenna magulu meeru okujja mu kitundu bwazze kufiiririra nga talinawo interest ekiriyo kano baatuuka ne bamaliza ne bezza enfo ezimu nga bagamba bayambako abakongo yeti nakyo sense ebbanga eno gye bamaze erisukka mwaka ogumu nabo babadde bali mu kusima bya bugagga nga batwala of course agreement yabwe n'eggwanga lya Congo gyalimu era bagenda kufuniramuwa n'okubayambako wana in nakyo sense kigenda okuvaayo oluvannyuma nga bano bali bapasuinga naba agenda yabwe y'okubba ebyobugagga ate awo lutabayiswa ne gurupu ye yakagame nga bakozesa balobisiti baabwe newe babapiikingira up ne banga bali mu ggwanga lya Congo bayamba ku gavumenti ya Congo yet it was an enemy of the state of Congo oba amajje g'eggwanga lya Congo naye nga bakoleramu you have an enemy who is working within a foreign machinery none yakuga tulina oppikingamu lesson nyingi nnyo and this is how Museveni operates kanirugwa lutya kati olwaleero webamala okuwamba ekibuga kino oba territory ya Goma one government yagala olaga nti ekyali mu control the state exists kyokka n'abayeekera balina okulaga nti balina victory kati bino byonna olina ebintu byonna okukola for PR ndawo njo balaga mu program ejjako eri mu bitundu by'eggoma ngenda kulambulira ekiri mu bitundu by'eggoma omuli obusajja obubadde bweyita obwa FDR FA DRC nga buga buli majje g'eggwanga lya Congo obwawambiddwa ne babuteekayo for PR public relations gavumenti y'e Rwanda olwalire bufronting nti buli mikono gyabo yet in actual sense tugenda okukizuula emabega nti basinga batuusi bennyini be bakutte mu 7 kyakozesa kyennyini kyadde akozesa mu lutalo lwa LRA kyadde akozesa musajja bwa ADF kyabadde akozesa with the conspiracy with the deception with manipulation ne babwambaza engoye ez'amajje g'eggwanga lya Congo ne bagamba bano they are prisoners of war tubawambye bali mikono gyaffe abo mbeewaddeyo basalendalinze bamajje g'eggwanga lya Congo era ogenda butuuyo obusinga nga faces abatuusi kimu kye baakola mu lutalo lw'okulwana olwa waggulu siga luno olwabo olw'eruweero naye olutalo lwe baateekawo olw'ekifo nti bali balwana nekkoni nga bakwadda abasajja abakyoli abaana abakyoli abakazi abakyoli nabareepinga ne babasalako engwa ne babasalako amatu ne bakeera enkya ne baako bo be batta bennyini aba UPDF beekubira amasasi ne babambaza uniform za LRA nabamu kubakolanga ebintu bino nga ba UPDF oba nyinyiza okuyita National Resistance Army then tenakyusa linnya naye ng'eyambala uniform za LRA Lord's Resistance Army bagambe nti yeekoze ebikolobero by'obutujju muliriza sharinga message eno kali the same thing ekimu kwapeninga mu ggwanga lya Congo kyete baga nti Museveni takyuka y'omu muntu otegera Museveni enkola zaabwe zezimu kati mwekyerako ne yakyogerako kagamanyiza nti okutta baganda bange ab'omusaayi ogumu kitya hawu bino NRA yalinga ebikola sisobola kati kyebakola nenje kikulaga ekyo musajja bwe bagabe bakutte abeewaddeyo be bakutte whatever baga nti bakongo because balina okulaga sign of victory balina okukola public relations n'okujja manipulating mind y'abantu with deception kati olwaleero ne bano kyebakoze ne batuuka olwaleero ng'ekibuga nti bateekize control ne bagaba n'abadde bamashinali abadde bakoleko government y'eggwanga lya Congo okuyambako okufaafagana abasajja batuusi yet in actual sense bali babaplanting nga mwebali ne bagamba nti beewaddeyo babawambye era kati bagenda bateeka kwetokota babyemu be babbye bagenda sigalamu abamu mu Rwanda nga bakolirako then abalala baddeyo so bantu kibenjoge pato boyogerako be baluwa wetegereze kyomba nsimbudde pato gano muntu wa 360 degrees kati tali soga uliriza wano katono nnyo tali magulu meeru nkiddamu agenda kujja mu Uganda agenda kujja mu Congo agenda kujja mu Africa mbwazze kulwanirira interests zo alumiddwa nnyo zakuyambe koyo taliyo at the end of that day mwenna ba foreign agents nabalowoleza mu bazungu abayina kyakimye kati kitola katiko ke batega abasajja abakongo
keka tukabatega basajja bakongo badde bakolya mu within ono walira bali ku border y'eggwanga erya Rwanda. Yes, aba complaining ku kifaananyi kwaita y'ekifaananyi tujja wala kigenda kijja kwali tegenda terera ekifaananyi kino so kati nkulambululira saya kwogera bingi embeera bwe kwa video buno badde butambula bya mawulire international media butambuza ba machinery bano bava mu Romania, Albania, Bulgaria mu territory ye nibagane babatega basajja bakongo nabaleka kuwa nemabega nga tukyachaliza bazo ba equipping with technical knowledge bitu byo kwa positioning geographically okola otya oduka wano otya ne logistics zimwe zikozesa drone na kino na kiri kyoyo munyarwanda kugamba nti utala lufutadde ku mfeetere ba machinery mwali balese ba foreign machineries na bomba ina bali mikono jangu era abakuba ku media bakuba ne wali dozo balaba kitigera maso wakulaga nti baba isa mu gawo bala abanji babadde bakunukiza misa I think balinga 280 something Nubo busajja obutuuse bubalina emikono gyabo ono kwe tuli ku boda y'eggwanga lya Rwanda ne Congo tekala wetegereze bannange naye wano tova ku 360 degrees okujja ng'onoonya kirala kwanya nkulambulira ensonga zino mu bujjuvu bwazo naye mu byonna kubaako lesson zetupiikinga tuleme kukola nsobi zezimu naddala baganda bange mwenna abeetolodde ensi eno abali mu area eno eya hardware abalowooza ku military resistance abalowooza ku armed struggle tulowooza ku makubo ago gonna lutabayisoye muntu akutega akakodyo n'okagwamu kaso okutega abantu ne bagwamu abo ne basigala ne bakuyiwayo ne bakuwaayo oba omuzannyo ne baguyiwa ng'omaze n'okwononeramu resources ng'ozitaddemu n'onona time yo because time is a resource one ng'otaddemu essuubi n'onona sente money as a resource n'oyonona n'abantu human beings as a resource. I'm talking about human resources. Because of our jet freedom. But Nancy will read Mugangi's up and Nabantuan. I thought what you get a being so got smoothly. I quote, which take a check for Gamba. Church fan, Champulaga. But on the wall. Hey. Banange singa bano Uganda batuyamba ne bakola ekintu kimanye bategera mu 7 enkola zaabwe ne bategera basajja bana batuusa enkola zaabwe olwo olunaku we lunaaja ffenna ne tuba nga tuli ku page emu Paulo Muwanga ye yagamba mu bigambo bye nti mu 7 ne watambula bwati ntegera mu 7 ne wakyusa amaaso ge ntegera mu 7 abamwacha Paulo Muwanga olwokuyakola n'erigimu ezaali zaavaakaawo n'obuganda n'abulyamu olwo naye ze picking out principle kati olunaku olunaaca naye abantu mu 7 atuli myaka naye temutegeeranga nkolasi zinema etaano wagatiza endala zonna nabagamba deception manipulation propaganda conspiracy theory divide and rule masiga ataano mu 7 kwasimba tuwakavuye konna kabira mu byobufuzi bya Uganda n'okubuukira kino n'okubuukira kino bantu bali mutegera musa kati batusiwe bati bakola olunaku olunaki ne tubeera ku page emu lunaku lwetugenda kugwa mu tuni za state kuzizinirako lunaku lwetugenda kubeera ku tengere wa state lunaku lwetugenda kutwala kutabayisimu kino kibagamba kinuma kati bino byonna this is how they operate twakugamba ebintu bino kubipiikinga mu lesson kiraba kyenkugamba basajja babano bulaba tebaliiko wadde akantu tebaliiko wadde akasaaka giragirako weekati kwagaba makinaliya bamashinaliya nja kukubyeko ono bamashinaliya lumu kana magama zinasigaza mulimu gugumu akufaafagana ebitu abaisirwa ne gurupu ye
nja kubeeko ba machinery aba baba professional bazanye emizannyo gino olabe bafaanana obaddayo ogenda olivisitinge ba machinery aba employing ogenda okwassassinatinga yali president wa Haiti gwe just okopyalinga ebifaananyi bye kopyalinga na bino ogenda badde bazanye emizannyo gino at a diplomatic level at a global level ogenda ku ba machinery aba wegena omusajja wa gundi gwe yajja wate kuwa Putin ne kuzino bala bali mu Sahel region ya Africa tulina okubeera sensitive nnyo ng'okola move yonna akasajja kalina network yako gye kazimba network yabwe gyetolodde ensi eno mu Europe mu Asia Southern America siri so sure mu America wonna omu buli within us spy network eyaba lobbyist mu areas zonna kyovula Kagame abadde nga ati maba critic wonna wayaga n'abajja Belgium n'abajja ne Canada ng'abajja ne bakomyawo we Rwanda wena kwekesere nakwesere nagere South Africa n'abassassinating nga bali mu hotel kokesa weapon izo na is secretive weapon yeyobutwa yeyoba kuba okubya amasasi network yabweno gye balina kati be basajja batusibe tudiringa no betulina okufaafagana nabo goroza bagenda kwata obuyinza bakwe ku silver plate tibo buno tata twala bu mirembe utazi utabaiswa ne group ye be bantu bali willing okukola kyonna ekisoboka okukwata obuyinza busigale mu saakoze zaabwe njogera ku power wealth ne sente bakola kyonna ekisoboka at whatever cost mugenda byenjoga n'ojja bugikagambo kamu at whatever cost Museveni ali willing okusigaza obuyinza group yabwe yabatuuse eri willing okusigaza obuyinza mu saakoze zaabwe at whatever cost whatever it takes kyetaaga okujjamu obulamu kubaka abo okutta ye kyetaaga okuteeka mu ssente ye kyetaaga sacrificing omuntu yenna ye kyetaaga okugenda mu ndagu ye whatever cost tulina bigambo otegere tulina mu approaching nga tutya sacrifice gye tulina taking ye musalaba Kristo ye yagamba buli ali willing okungoberera akwata omusalaba gwe naye omusalaba gwe okujja kumusala tulina gukwata gusitula however heavy it is because there is no sign of surrender a option tetugirina the struggle must continue until nga group y'abatuusi tumaze ojja approaching somo la pato naawe ate olandaga nnyo neeyongereyo kusigira ekifaananyi ky'abasajja bano because kati bino baagala obikozesa futa gyono bamulirizinga eri media nga sign of victory omulabe nti bamutudde ku nfeete maachi azinekko ngegezaako kwepositioninga singo nyama n'otambuza message eno eri omunnauganda yenna awulire ku message eno nyinza obutaba mutuufu I may not be right nawe opinkingamu akatundu omulabe gwe tudiringa naye nabagamba as long as we are scoring in the same goal post twetaaga okwekwatakwata collectively obulumi bungi bannayuganda basaasagadde ensi eno bangi abali mu retirement age be basinga obungi obulamu bwe bwonna nga babusacrifices okufaafagana regime eno bagenda kuddako apaate basobola bagenda kufiira ku mawanga kusigira kifaananyi nga bwe kiri abasajja bano balina n'embwa ssebo eryawo mbwecekera obusajja buno kumbe busajja babadde bakola nabwo kumbe busajja bye bakola nabwo bigambo okuva mu sources z'abasajja bennyini ab'amagye g'eggwanga lya Congo bigambo okuva mu sources tulina okuva mu UPDF yennyini emilisha group atujja kumbuza bino mbikyawo bino bikugamba zokuba abasajja banayingeji nga abasajja bano abali mu state bennyini abali Somalia abali ku foreign missions abali mu magye nenjogerako n'abasajja bayeekera bennyini nakola conclusion sikyamaliya bisala bya ku politics we Kampala bana abasajja muzannyo mulala nnyo nabeera ngano nga kubaddedere bwakalulu waaki biina bya bufuzi olina namuvaako dda hadiwe bino simanya stories abayimbi simanya ali skini kimeke simanya bagambe bye muddamu
kana bano mwana wana palaso kubukira bukizi buli kimu temwageze balabanga bali mu kwehaginga emizanyo gya state gyetako ne gitubuzabuza story simanya spice dana simanya ne shiba simanya no singa tukyali moyo nonsense waliwo wana ensonga zino ebena kakiche kyoye nabwe nabanga mutalo z'abayimbi simanya saga ne kamillion simanya ni nani wena na umuza stories z'ekisirusiru simanya stories z'ababujingo simanya pastani simanya senyonga atakubagana nani ne kakandi nonsense pana basite bali ko bidala nnyo bayina agenda gye bayina ndala nnyo eri wicked in nature katwegena basajja bana bali mu lutabalo luno okyusa mindset n'ogamba tuli kuki ono politics owabulijjo okudda ku gundi wali okuba emmeza kuwogera wagana bali tamo basabita bina byabirabako ensonga zaabwe zezino zo zibaliko genda lumba eggwanga lya Congo bebyobugagga uweremeza otya buyinza staging empire yo in the region kwa region yo bagifutubalako bagiwambia East Africa bagirina kwa East African community bakaina mu ngalo zabo bwekata Kenya Tanzania wayo nayo museveni akaina mu ngalo bwate ati be staging ane continent wide ati bayina ne globally mu Europe mu Asia wabayina yo globist ati bantu benjogerako bisibigamba kukanga kangabona kugula maso tegere nibagamba stick to the reality anje wagenda kucha wagenda kola otene inga antinga to addresses amazima kende wala chakugamba bagenda batwale Rwanda abatade mabasi zitambula wano bali amazuba chekera mbu ku boda bichi bagenda bateeka kwetokota mbu bine bifana imbide ku bantu abaliyo ku ground abaliyo bebangamba ki tukwenda kwekumira development zonanja kubanza ku nabibalaga kwa nabadde bagobya program ene balaga basajja banunga bajingira initially bajja batono balinga mu 5 ne bajjanga bongerako obulumi bunjo okulira obulumi kwetufafa gene utabaiswe banga lino lyonna era sibya bijja kwogera mu bwono bogezi tutambula bikwase nnaku sinabagamba makomera tukasuzeemu awo migo tugikubiddwa kwali abakuga patro byogerere jangwana ku ground ojja kudda oyogere byekisiru ne mikono gye gigenda kwade n'empingu whatever I'm telling you I can do it chuka kwa dwe siganti njogera ko bogezi jejjerebo tewe kwogera bogezi words without action I'm telling you size matuboga ntwiso kwekalakasa ateneza kulabira mu dinisa bwente so wali abali abasatwa twakuyisa basatu tubera ku street yao nako mutima gwali gwekizajiza ninga naina abana gendo kuzaba nabagundi bali babayita bajimu ade toje bije tutabayisu bali babayita ba unemployed youth fitwa twakajoininga campus sawe but motivating ebintu bya activism naye musajja munyantu zananga pato ebintu bya deception ne manipulation babukira guninga mazoku declaringa ani sejusa agende UK jadi declare ebintu bya gundi muhozi project ajabya agikubawo finali tumubukire sine mubukira ngera batu babukira ano amambabazi wali basajja bwa DP buloko nga buzunza umambukira ku bintu bya TDA akendo koma usejusa wako mimanya agechitale nywali mwekizayiro atako miwate gamete mukute ate muamba gamete mwagalade bajja mukabira kukisawe kali rotation nyingi nyo akapinja kakali aka unemployed youth saka kubera dishonest yakali na kubera unfair yakali kateka bintu bya activity kali akabikola nebugudi obona bubinjirwa nebubukira sejusa kusajja bwa DP bona UID nebukira sejusa bisere bisabagala ita nafana kufa sabagala nena agenda ku kigali kaji twamiti yako ne sejusa zawe makerera wazene sebagala wajira ali mulyo mungi nnyo aneke of the state na yeka kyomu kubana ba unemployed youth ngamba sejusa story ndio jigamba abantu aba mission finga tunabera active nnyo must have been 2014 something like 10 years back 11 years back aba mission yabagamba baino genda ku Ntebe road around Zana na Janankumbi olugudo olwo bakumeka ebipiira olugudo balusaleko bateekewo akavuyo kuliko
Asian envoys zali zino simanyi ba either zigenda ku meeting tutabayisirwa oba zali zifulumenti nti bwali forum yali mu Kampala awo kitinga kuliko European envoy ba diplomatic missions abenjawulo abantu abenjawulo bafuluma bakozesa oluguudo lwa Entebbe Road bagenda either bali bagenda ku kisaawe oba bali bagenda mu State House. I may not be accurate. Kati abawa mission abagamba mwino genda mukuma ebipya mwino sala ko oluguudo nefe balina intelligence yabwe tujja bagamba in case batuuka ekibuye ebule dakika nga 5 bayingira oba najja na nkumbi zana stage awo wonna fe tubagambe nti kati side time oluguudo mulusaleko mwine ebidomola bya petrol mwina biki ampulya story eno kati nangamba ati bagenda tuuka awo I don't know ajira yasanyisa aliki bagenda tuuka batuuka ku machano za sawa ebitu twabiranga munga tukola activism muba ne meeting days before kati olunako oludiro olusembe mwenete kuli asula waka netu asulanga kumpi na activity wegenda okubeera kati mu organizing ne muzuka sanga mwendo ogwekiro mutaliko kuba masimu wano mujjo kodi wait akenda kubira abananga masimu kwegali abali bawere 10 ekitunga awulirako nga kwasa mananga pata simanyi waba na mission baji kyoba kikinange simanyi wabatu kandi bakiriya waba simanyi na kwasayo nga batano ekiyika bali bayine ebipira byabwe ebidomola byabo mafuta bitabirina nibakane bakolayo ka activity katodo nnyo okuwaya accountability eri musajja wabo wani package yali yagenda basaso nga bade ko almost 25% nga bade na foreign currency mu dollar yakolayo ka activity ku State Square na kwata street binaba Uganda unemployed youth babijulira abala program kati mwecho kugamba ti sinza oboloza ati baje tujja ku organizinga male simu jijjeko pato ya jijjeko doka anaweko bitabye kugambako mpera ku ground ne tubewa vako bina bya Uganda baita nakujja basatu ne bakwata obusimu na kubira endolo nga bakuyola kati na moro sebe tagambe ebintu bino so eyo kwisiza bwisa hard way Well, Goma is devastated. Abasajja bano balaba abasajja babano babadde ana media bagamba bano babadde mu lutabaalo ku ground ku mundu esikembuka mu ggwanga lya Congo nti babadde bafafagana n'omusajja omutuusi okumulwanyisa okumuggyako. What tells you it has been an enemy. Era singa abakongo babadde bategeera Oluganda ne bawulira ku bintu bino kwayo banyina abakongo batabimanyi kino kikugamba gye bali. All this happening, the war and between the Rwandan and the Congolese. As you go back home, what could be your message to your colleagues in Goma, people who have been working together last year? Who, I don't know, really. We are just relieved because we can go finally home. So how do you feel Yes. how do you feel at this particular moment? How do you feel? What do you Relief, feel? relief. It's a big relief. It's a big relief. Yes. Why? Big relief. Thank Why? you. Big relief. Well, everything is. The Rwandan were very hospitable with us, so they took our under their protection. So it's a big step now for us. So what did you saw on the roadside when you were coming? What did you see? How was the situation there? Right now it's bad. 360 degrees. 360 degrees. Banabe abafuzi bwenda bali mu ggwanga lya Uganda. Bwe mu peace mayor simanyani bwenda baganda muri tabalwa kujja ku Museveni. Kusa ni baganda bange bodda ba foot soldier stakeholders fenna abagala okukyusa obuyinza mu ggwanga Uganda. Mwetaaga ebintu bino okubitegeera. Oli interview omusajja ati balufagana abasajja batuusa kugamba olwaleero ate banyama badde hospital gye bali ku kisaawe bagenda ate badde bagamba ku gavumenti y'eggwanga lya Congo. Singa bintu bino bikirikinga mu byotu bya abasajja bano olaba engeri gye booperatingamu that's how Museveni operates. Naye nyamba osharinga emessage eno kuba Uganda beetaaga okuggulwa amatu bategeere enkola z'abana abasajja batuusi obalaba bevacuatinga olumayingidde e Rwanda baasi zo zibatwala naye
tuli Rwanda. Tuli Rwanda. Yaba facilitation gye babawa. Yaba treatment. Kwa wadde ne enemy abadde akulwanyisa mu lutabaalo. Ne enemy wo. Kwa dolana naye. Na kwa treatment wecho. They are too hospitable to them. Too hospitable. Chetoroba ga Museveni abali nokweta bali fijao bichi bichimbu ali hospitable. Who tells you? Museveni. Abadde mulabo no treatment we. Oh. Tawulya interviews. Bakula bali kuchile bagenda. Abumba jasigala. Anna. Bitu bya bana byanzigula amaaso. Santu bapulya kustikia kwa diwe. Abantu balowooza ndi muzannyo. Abantu balowooza saagaliza banna ebintu byakalusi saagaliza banna bana basajja batudiringa nabo. This is how they operate. Deception. Extreme levels of deception. Manipulation. Mama manipulating ngobwo. Conspiracy theory. Mama nyap. Kale bine bizizi ngire tudiringa nabyo. So, ngeta sigala nkusigira ekifani nage wano kola bukozi kimu subscribing sharing nenya boss mu videos nazo tukoze sharing video yen. Kwatagala abantu bategere enkola za lutabayisibwa. Enkola za basajja batuusi. Kale. Video ndako ngenda kubate kusigira ekifananye kiri eggo. Na kwa binanze byange ngogera with evidence. Sajja kunyumiza bunyuza atebe akutta basajja bako. Era soko kwebaza mwene baganda banga bali egoma. Baganda banga bali ekishasha. Baganda banga bali ku boda ye Rwanda. Abali mu UPDF. Abali mu majege gwanga lya Congo. Baganda bange mwene bali e Somalia. Nabali mu militia groups. Baganda bali rewa naba yekeranga boogera. Mwebale tuwa footage ono n'okutula biche bigena maaso. Mulimu abazigwamu ne bagamba ngera taka ndo bakubira amalobozi gabwe naye nja tujjaga tustingamu. Twaga bali tabizibu. Kwate kasatu bakuba amalobozi gane babategeera. Namuli mboyo gena ne patoto mpayo, patoto we namba yange tojiteeka ku mikutu. Edobozi yange toliwayo ku mukutu. Tujje kuwayo namba zamu. Tetujje kuwayo amalobozi gabwe tujjaga kubanga we gali. Tujjaga tustingamu kati bwe tufuna atokogera n'abasajja bamu kubali militia groups zino. Oluzungu kufuna amanyo oluzungu batono. Twafuna no musajja wa Rushababu. Oluzungu mu lujalo abitegetege. Gira asajja banga pato musajja mutwale sacket, omutwale mu mpola, omutwala sacket. Tebizo bye tufuna naye ba informants mwe natube baza nnyo kubana futa jono mu mukwatira mbugubwe. Nemwe bali eddala y'abaana abo. So kati ekiddako ngina kuba nkubulya ebiri mu bitundu by'eggoma, embiranga bwetambula, then bisigadde ebiro byonna nagga bwino kupikinga mu lesson. Pato yogano muntu wa wansi Mukama Katonda abankumire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri awangale. Yes, awangale.